Okubinkana ku ngule y'eggwanga ya Digi omwaka guno ku mutendera gwa MX1 kuli wakati wa kapiteni wa tiimu y'eggwanga ya Digi Maxim Van P neyali n'atameggwa emirundi 10 egy'omudiringanwa Arthur Blake Jr. N'atameggwa engule y'eggwanga omwaka oguwedde era nga kapiteni wa tiimu y'eggwanga ya Digi Maxim Van P yakulembeddemu omutendera gwa MX1 n'obubonero 24 ng'asinga ku Nakinko Arthur Blake Jr. ali mu kyokubiri obubonero 37. Ngenda kuba neetaba mu championship zombi si kyangu naye ngenda kulaba nti omuvubuka ono Maxim Van P muteekera ddala ku pressure. Points zange teziri wala nnyo naye nze ne Asaf tubadde tukola training era tujja kulaba nti twamulaga nti naffe abazeeyi tukyalinamu agamuwangula. Omumyuka president w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa Digi n'emmotoka z'empaka mu ggwanga ekya FMU Ismail Balinda alambuludde ku nkyukakyuka ezaakoleddwa amakubo agagenda okuvugirwamu era n'ategeeza ng'abavuzi bwe bagenda okuyiga obukodyo obujja. Truck bagikyusiza by 60%. Waliwo section ze bagyeko ne bongeramu ze tuyita double jumps. Double jump ebeera between one jump and another. Tulabike nga tutuukagana n'omutindo ogw'ensi yonna mu kubuuka. Then bateekamu ne ze bayita whoops. Whoops bwe budindo obweddiringana mu bifo. Kati bwe twagenda mu Africa Championship tulina obuzibu bwe twasanga obutatusobozesa kufuna number 1 ne tugiruzinga katono. Zezo improvements ze twakoze ze tutayina ku track ze twalaba eri. Okusinziira ku Arthur Blake ekyomwetero gwe bagenda okuvuga si kyakubalobera kuvuganya. Bongeddemu jump ennene, bongeddemu section z'omusenyu, ekyo kiba kituwa challenge ffe ng'abavuzi naye kibeera kirungi kubanga kituwa obukugu okulaba nti wetugenda mu competition za international level yaffe omutindo gwaffe gubeera gw'amaanyi. Zino z'empaka z'Eddiga ezisembayo kalenda y'eggwanga nga zaakuyindira ennaku 2 okuvanga ennaku z'omwezi 16 zikomekerezebwe ennaku z'omwezi 17 ku Uganda Motorsport Arena ne Busiika era nga zo emmotoka z'empaka sizakufuna bubonero wabula kusanyusa bawagizi. Mu mutendera gwa MX85 Fatuwa Sentamu yakyakulembeddemu n'obubonero 255 Dem Nsumba aliddirira mu kyokubiri n'obubonero 243 Olwazir Bumal n'addako mu kyokusatu n'obubonero 29. Brian Katende mu byamizannyo Kingdom TV amalindire. This is Kingdom TV.